Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama eyo bw'ogifumbidde mu bbookisi, ekirala ng'egenda kubeera nga nnyama ya boyiro. Tetugenda gisiika, egenda kubeera ya boyiro naye nga tugifumbidde mu bbookisi. Ekyo kikulu nnyo, beera ng'okiyiga, funa ennyama bulungi, ofune ne bbookisi yiyo gye tugenda okufumbiramu. Tunuulira ennyama eyo kilo 2 zenguze. Kati funa bbookisi mweba esobola okujja, gisalesale bulungi, ogyozeeko ogiggyeko otugumbagumba. Ennyama eyo ebaako otugumba, gyoze ogiggyeko obugumba obwo. Omala ogyoza ennyama giteeke mu bbookisi nga bw'olaba. Tugenda gifumbira mu bbookisi nga tugenda gisibira mu ssefuliya, oba tugambe osobola okubeera ng'ogisibira ku mmere, naye nze ngenda gifumba yokka nga ngisibidde mu ssefuliya omwo mu bbookisi. Kati ebirungo byeba oteekamu kaloti nga bw'olaba, omale oteekemu obutungulu. Tugenda kufumba ya boyiro nga tugifumbidde mu bbookisi. Oteekemu omudalasini, ebikoola, n'olaba bye nteekamu by'oba oteekamu. Oyo kotimeeru mulungi nnyo, oyo green pepper. Kotimeeru oyo ne green pepper mulungi nnyo mu nnyama eya boyiro. Oteekemu n'ennyaanya. Ennyaanya kola ntonotono ku eyo ennyama ebeera eya boyiro, ennyaanya kola ntono. Ziteekemu bw'otyo, kuba buli omu taba na blender nti oba obikube. Teekamu bw'otyo nga bwe mbitaddemu. Kwegamba nkulagira ddala ekyo ekintu ekyangu ky'osobola okukola n'ofumba ennyama eyo eya bbookisi n'ekuwoomera bulungi nnyo. Teekamu galiki wamu n'entangawuuzi. Ebyo bye ntaddemu abadde galiki n'entangawuuzi. Kati omunnyo guyengere mu mazzi nga bw'olaba. Ogwo munnyo gwendi mu kuteekamu, guyiwe mu mazzi ogutabule, oguyiwemu, n'oluvannyuma teekamu ssupu oba teekamu amazzi. Opima ssupu gw'oyagalamu. Ennyama eyo gy'ofumbye boyiro, kikulu nnyo mmwe abakulu abali ewaka muwute ku ssupu oyo, aba mulungi nnyo. Owoomerwa ate nga bw'olya ku ddagala, kuba ennyama w'ogifumba nga ya boyiro n'oteekamu ebyo eby'enjawulo liba lifuuse eddagala, eba egenda kuyamba omubiri gwo bulungi nnyo. Kati tusaanikidde bulungi enva zaffe, tuzitadde mu bbookisi. Essefuliya, kwegamba essefuliya ziyitibwa bbookisi. Kati bw'omala funa essefuliya endala, teekamu wansi emizingoonyo, teekamu amazzi, teekamu ebyayi 2, ebyayi by'ebitooke bituyambako. Nsibiddeko ne kasooli nga bw'olaba. Ebyayi ebyo bituyambako okugisitulamu ng'ebadde eyidde, okugiggya mu ssefuliya eyo. Ositula byayi ebyo bw'ondooza okitegedde awo. Nze nsibiddeko ne kasooli. Saanika enva zaffe, tuzifumbidde mu bbookisi. Tufumbye nnyama nga ya boyiro. Ennyama ya boyiro oba n'ogifumbira mu bbookisi ebeera ewunya akawoowo, ebeera mpoomu bulungi nnyo. Nga bw'olaba, bw'omala ogisaaniika bulungi, obeera nga ogiteekako. Ogenda nze nfumbidde ku kyoto, teeka ku ssigiri oba ku kuuku oba ku kyoto. Nze nfumbidde ku kyoto. Kwegamba nkulagira ddala ekyo ky'osobola okukola nga kyangu. Bw'omala saanikirako essefuliya, fumba enva zaffe. Kati bwe ziba ziyidde zijje eyo, ziizo ziyidde bulungi nnyo. Saanukulako olulagala. Waliwo ne yaŋŋambye nti babuulire essaawa mmeka ze nfumbira ebintu ebyo. Kiba kizibu nnyo okubuulira essaawa naddala ku bintu ng'ebyo. Kati kasooli waffe yuuyo naye ayidde bulungi, muggyeeko. Kati ebyayi ebyo bye nasibyemu bituyambira awo, olaba, okusitulamu enva ezo bw'otyo. Ndowooza okirabye nti ebyayi ebyo bituyambako, kuba bbookisi eyo ebeera eyokya, tolina ngeri gy'ogisitulamu wansi mu ssefuliya. Kati sumululako biggyeeko ebyayi bulungi, n'oluvannyuma beera ng'osumulula enva zaffe zibikkule tulabe ekiri munda. Ndowooza ozirabye. Ziizo enva zaffe, fumbye ennyama nga ya boyiro. Ekirala tugifumbidde mu bbookisi. Eno gye tusoose okufumba sinkalirireko, tujja kuba tulaba ennyama endala gy'osobola okufumbira mu bbookisi ng'osoose gikalirirako. Nyagadde nsooke tulabe eno nga sinkalirireko naye n'ogifumbira mu bbookisi. Tujja kulaba endala ng'osoose gikalirirako bulungi nnyo, n'oluvannyuma n'ogifumbira mu bbookisi. Akawoowo akali awo kakambwe nnyo. Beera ng'owuuta ku ssupu. Kati ssupu oyo olina kumupima, kisinziira abantu bo abagenda okulya ku nva ezo.
Kati ng'ezo bw'oziraba zibadde kilo 2 ez'ennyama zigenda kuliibwako abantu abawera. Ono z'oziraba enva zaffe. Mu kasupu ako kakulu nnyo okubeera ng'okawuutako, kajja kuyamba omubiri gwo wenna, naddala mmwe abakulu. Batera obbagamba nga mugenze mu ddwaliro nti beera ng'oli ebya boyiro, enva fumba za boyiro. Kati boyiro y'oyo, beera ng'omuwuutako, beera ng'ofumba boyiro, abajja kuyamba. Teekamu ebyo eby'enjawulo, ebyo by'oba otaddemu ebirungo, naddala ebyo biyambako. Kwegamba n'owuuta kasupu omubiri gwo ne gufuna omugaso. Ekirala boyiro abeera boyiro, toteekamu kintu kyonna. Fumba boyiro abeere boyiro, toteekamu lweyiko, toteekamu kintu kyonna ekyo, nedda, teekamu ebyo by'olabye. Boyiro abeere boyiro, bwe kuba kusiika kubeere kusiika. Mukitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.